naye ekirungi kyetwayagaliza embazi kibuyaga kisudde kubanga ffe enkola yaffe okubedda teri kusosola. Ffe tulaba Munnayuganda, tetufaayo oba wa ddiini ki ekyaffe Munnayuganda. Ekirala muddugavu mu Africa. Kati bwe twaba mu biseera bya Amini yayingiza Uganda mu kibiina kya ensi z'Abasiraamu, OIC, Organization of Islamic Conference. Bwe twagoba Amini wano 79 baalule bajja Uganda mu kibiina ekyo. Lwaki Amini atuteeka mu nsi z'Obusiraamu? Ffe tuli abasinga obungi si Basiraamu. Naye ffe bwe twajja kuva mu nsiko Uganda twagiza mu OIC. Nze nabagamba nti abantu bange abamu Basiraamu, n'olwekyo tulina okubatwala mu kibiina kya ensi z'Abasiraamu. Ate n'abalala abatali Basiraamu nabo si kya muziro kubeera mu kibiina ekyo ky'ensi z'Obusiraamu. Kubanga ffe ebyokusosola tubiziimulira ddala. Tombuulira ebyokusosola amadiini amawanga biki. Nze ndi mulunzi agula amata gange okuva eri Ntungamo Lwakitula, oyo ye mukwano gwange. Sifaayo oba Musiraamu oba Mukristu oba Mukafiiri, ebyo bibye. Nze siri Katonda okumanya abantu abatuufu n'abatali batuufu. Nze gwange gwa kukola ebyawano eby'oku nsi byemanyi, ebya Katonda yasinga yabimanyi. Kati Uganda twagizayo mu kibiina kya OIC, Organization of Islamic Conference. Kati ne bagamba nti Abasiraamu bagala kutandika university yaabwe nti eno yakusosola. Niye mbagamba nti nedda, muleke Abasiraamu batandike university yaabwe. Naye omukiragiro ekifuga university tuteekemu akakwakolizo akagamba nti abaana okuyingira mu university tewali kusosola, bayingira on merit kubanga bawangudde ebigezo, si kubanga kya Busiraamu kyokka oba okusosola atali Musiraamu. Basi UI University y'Embale nembaweereza ettaka essomero lya gavumenti. Waliwo essomero lya gavumenti awo erya Nkoma SS, nendibawa nti mutandikirawo university. Kati university eyo ezadde abaana bangi. Kati kino bwe tutuuse ku kiragiro kya banki z'Obusiraamu nembaga kikuli kizibu kyonna. Banki ezikolera ku musingi gw'Obusiraamu muzireke zijje. Kati awo eky'omukisa omulungi abasoose kujja be bano Abasalamu, Salam Bank. So I welcome you, Salam Bank, to Uganda. This is a big market. Population of Uganda is 48 million now. Ate bano bazaala nnyo. Abannayuganda bonna bazaalira ddala. In the next 30 years, population of Uganda will be 106 million. In the next 30 years. Next actually not 30, next 27 years. 26. So, I welcome you to Uganda. Thank you very much for coming. And we are going to start mugenda kutandikirawo okuweereza abantu bano esente ku musingi gw'Obusiraamu.